Bannange mutuwe ku magezi abali mu Kampala. Enembeera y'ebyensimbi yatabuse. Ofuluma kunoonya ssente ekiro ogenda okomayo wakanga amabanja g'oliddeko buli nga okomyewo nankumuliitu y'amabanja eyagenze okunoonya ssente. Nabwe kityo abalina ku magezi mugatuweeko naye ebintu bitabuse bitutwala. Abasiddiyo omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli tuulakalira tusobole okubanga tusimbula ne information nga bwetambudde olunaku olwaleero mu entertainment industry. Wandika mu comment section gye tunakira nja kubanga mbatumirako mwena nga bwe mugenda okubanga mu commentinze awo. Soka ku likinga video then okomentinge. Kale tuyingire ensonga. Mwana mulenzi King Sir ekivulu wekitambulidde ne wekyatukidde tondeka ekololo abadde atambulanga n'omuggo wabula omuggo ogwo nga guliko omusota oba ekifaananyi eky'omusota oba nga baguzingirako ddala ekintu ekifaananira ddala omusota. In fact ne ku lunaku lwa show mwana mulenzi ono yajja n'omuggo ogwo n'atambula ku stage bw'ati ng'omuggo ogulina omusota agulina mutano. Bangi bavuddeyo ne bavumirira omuggo guno nga bagamba nti yandibanga alina okweraguza kwakola n'ebintu ebigwa mu kowedyo. Case in point ye Apostle Hakiza Isaac owa Arise City Altar Church yavaayo n'abulirira n'agamba nti mwana mulenzi King Sir ono alina obuzibu obw'amaanyi engeri gye kiri nti ekivulu yabadde akitegese kololo kijja kitya ate okujja n'omuggo. Wabula ebyo nga bigenda mu maaso, Pastor Kayanja ye yandibanga alina endowooza ey'enjawulo naddala ku kabonero kano ak'omusota mwana mulenzi Mansur Semanda ke yakozesa ku lunaku lwe olwa show. Akatambi kano tekali particularly ku musota guno wabula musumba alina bw'ayogera ku nsonga ey'akabonero ak'omusota. Uliriza. I was wondering why does World Health Organization and Minister of Health uses the sign of the serpent and the snake on it? Because that put Moses in authority. He used the rod, turned it into a serpent, and he controlled Egypt. And what is a rod? A rod is a staff for a king. I want you to understand this. Before you go into your witchcraft of snakes, so put it there. Get the revelation that if Ebola is in Uganda, why does it shut down everything? Because we are not in authority. This could be the reply, according to the case that King Sir was holding a stick, call it a rod, engraved with a snake during his recently concluded concert, leaving many people wondering what the symbolism meant. So Pastor Kayanja agezaako okumenya kiki omusota kyegusobola okubanga kitegeeza ate era wali mu wakati n'omuggo. Musumba agamba nti omuggo gubeera gw'abakabaka oba mukategedde bulungi. Kale asitero nga musumba amaze otunnyonnyola mwana mulenzi King Sir olunaku olwaleero avuddeyo ne yeebaza ne sekwebaza yenna Bobi Wine n'amaanyi g'abantu. Agamba nti kololo teyandisobodde kubanga amujjuza singa tebyali ebyo. Agamba ye nga King Sir amaanyi talina kujjako Bobi Wine, National Unity Platform, maanyi g'abantu mulaye ne faananako bwetyo. Ekikutoka King Sir image ya His Excellency Kyagulanyi suubi gye tumuyinamu. Gwokimanyi nti abantu bazze kololo si kubanga nze wabula kuba kyennyimirirako. Kati kyabulabo omuntu okulowooza nti bajja kubanga nze. Yoyogedde kankweye ebimuli 2. Kibi nnyo omuntu okulowooza nti kanjogere n'essaaha nfuna kankwasa tu. Okitegeera? Yoyogedde nkuwa taata. Kabaka nnyonnyola waawo. Kibi nnyo okwogera ne kabaka okole ki? Kibi nnyo okwagolowooza nti ogenda kwogera ne kabaka akuyitira abantu.
kabaka naye abantu si babe kyayimirirako kye bagoberera. Awo. So nange seyinaako maanyi. Kati we natuuka ndi saddaaka y'abantu. Nze bingi nnyo eby'abantu nga mbiwa obudde nga n'ebya famire ndwawo. Kati ngolaba navudde ku kivulu nga nina okulaba bano abaana be bakuba amasasi mbagulira ebyuma mu magulu nga siina gwe ngenda kukubira yadde okwebuuza bula nga neewuunya Franka Nyakairu eyakulira operation eremaze abaana obulamu bwabwe bonna abavubuka abato myaka 20. Segera mwana kati aka issue akongezaako nnyo kadressinga mu bantu kubanga nfuna nnyo issue nti saha mpitira ku bantu. Omuntu oyo agoberera saha lwabi ayogedde kati kabaka oyo era omuntu oyo asobola okujja mu kivulu kya saha okunyiiza abalala abagezaako okulowooza nti saha talina kyali. Waliwo abajja mu kivulu kyange nga alina baalumya abagezaako okulaga saha nti saha talina kyali. Oyo nagamba katugende wa saha tulage nti saha alina kyali. Tebamumanyira. Nze ku guno omulundi neeyongedde okutegeera laavu y'abantu nnyo. Gw'omanyi nti nakoze show nga siina bipande baana ntono musobola mukitestifyinga mu ababaddewo. Ezaaliwo ebbaana 6 ku naye nga irimu ekaabira wano ku mukutu ne ngamba mbeegayiridde bantu bange mbeegayiridde abawambalinze. Bigambo bya Mansour Semanda muyite King Saha nga nnyonnyola mu bujjuvu bwa show gye yabadde nayo gye buvuddeko wali atondeka ekololo gamba nti tegaali maanyi ge. Mukadde ke kamu abamu ku basajja abaludde mu kisaawe ky'okuyimba Ronald Mayinja agamba nti ye kana akasajja ka King Saha si kalugu wabula akasajja k'amaanyi bwanyi. Agamba nti muganda wange akasajja kanjawulo. Kasajja ako si kalogo ne kazibu yakoze ekivulu actually ne mu East Africa yasinga kubanga nagamba abavubuka ne bagamba nti abayimbi abagendo tuddako bagenda kuba bamanyo tusinga okufuna abantu nga bakinyi Saha twamalanga kulanga Fernando z'abayimbi ba Uganda ng'otumalayo ate notekamu n'abebweru nga babiri ngolumulanga na kivubo. Yes bwe kyabange na kivubo kabayimbi wona bajja ne King Saha yalanze nga ali muntu omu n'agenda ekkololo swira abantu abekololo tebabangawo ge mazima n'olwekyo music wa Uganda ina waatuuse tusobola banna Uganda okwewagirira ebyaffe ne twesitula n'abebweru ne batwegomba. King Saha mu appreciating okwekkiririzaamu kubanga kigambo kololo okyesimbamu kyabadde kinene ate n'ojjuza okyesimba obwesimbi kintu kinene then ate abantu ne bakukkirizamu ne bakola ki ne bajja n'olwekyo music wa Uganda alina eddala kwatuuse tazze mabigane. Bigambo by'omu ku basajja abaludde mu industry y'omuziki amanyiddwa nga Ronald Mayinja agamba nti akasajja ka King Saha kajja naye kajja nnyo yagalagaana. Mukadde ke kamu mwana mola vinka olunaku olw'enkya Friday nakusomwezi 21 August 2026 alina ekivulu wabula bambi webuzibidde ne webusibidde olunaku olwaleero nga waliwo ekiwayi ky'abawagizi ba NUP abamu ababadde batandise okubanga basitula omuliro nga bagamba nti ono muyimbi wa NRM era muwagizi waayo nabwe kityo nti bo tebajja kubanga bateekayo byabwe. Wuliriza. Amuyimbi we NRM vinka mulabi atunda tiketi awo mu town. Videos nyingi aba comedy abamu bazikoze aba Uganda abali concerned bazikoze. Obwedda buli muntu yeebuuza nti mpoza vinka wa NRM pozi vinka wa NRM bafuna akasende mu NRM mulaba yambadde glasses za miliyoni 2 ali wansi mu bantu ba bulijja ababonaabona bibabinika omusolo
abaagala okwenunula nga ye bw'awagira gavumenti ali mu bbagu za tiketi za mitwalo 3 ayagala bagende bajjuze kololo. Ebyo no bye bimu ku bigambo ebisinze okuba nga bitambula ku mutimbagano for the past 2 days naddala kubali ku side ya NUP oba side y'enkyukakyuka nga bagamba nti Vinka si waabwe era abamu ku bo babadde bakunga bannaabwe obutagenda mu kivulu kya Vinka. Vinka olunaku olwaleero abantu abalina endowooza bweti ayina engeri gyagenze maaso n'okubanga abanukulamu mu ngeri gyagamba nti nedda bannange awo muba mulimbye nze sibeerangako ku side ya kuvuga bya bufuzi wabula mvuga file ya muziki. Balancing the show, Maranda, NLM, what, I'm so about clarifying because when you're talking about the media, is it? Yes, about tagging the Vinka into NLM. Okay, so listen, yes. Zenga Vinka, I'm not a political artist. I'm sure you have Temunda Mangakao, Ngazize, Kogera politics. Naye, Gawan Gambe, Nzendi Michalo, supporting Omwami we. Yes, because regardless, I will have to support him. Kati wali mchala ngoli eyo, bawo yakugulira business kangambe yachi. Adiwe ya ngagoya gakola makeup na ye sente na take wala. Ngatoina chakola na nga moli. Yes, so I am that supportive partner. Boba ngoli mchala supporting abawo jangwencha. I'm that woman. Wobango oli mwami nga mchala wo akubererawo. Yeah, you know. Yeah. I am that woman. I have never come out to say anything political, to do anything political. Yeah. Otherwise, I mean, I have a big collaboration with Dax Vibes. Yes. Why are people doing that? I love you guys so much, but then I have a very big catalog. Zembe Sunze Bagala Nyo. Thank you so much. That is Vinka for you. Vinka abanyonyo de nabagamba nti bannange abantu abali mukunkuba njagala mukimanye nti nina n'oluyimba olunene ezimu ku nnyimba zange nene mulimu n'oluyimba lwa Dax Vibes. Onako olwaleero wakati nga bamaliriza okusetinga stage n'ebisigadde Vinka akozeeyo olukuŋŋaana lw'abannamawulire mwannyonnyoledde n'agamba nti buli kisi oli mukyala wagira omwami wo kino kyekiseera mwenna muyiike wali erugogo mu kivulu kyateeseteese. Abakyala abali eyo nga muwagira baami bammwe regardless of what you would have loved to do. Come and support that fellow mchala mfumbo kuba tuli bebamu nawo omwami ng'oli eyo nga mukyala wo akuwagira akuterawo mukono buli kimu ngabeera ku side yo. Come and see that person, the mother, the supportive partner. You know, this is your show. For everybody that has been doubted before, this is your show because I am a live example. Bana sina nyabigambo bingi ebisigadde tujabira bencha very early sawa nga mwendao. Wow. That is Vinka for you. In fact, atubulidde ne ku list y'abamu ku bayimbi abasuubira okubeera nga bagracinga omukolo guno. Gwenkoze naye buli muyimbi gwenkoze naye Fefe Busi, Dax Vibes, Winnie Wanji, Azawi, Elijah Chitaka, The Me, John Black, Katalean Kando, Karo Kasita, abayimbi bangi. Yes. By the way, owulidde ng'ayogera ku Fefe Busi. Fefe Busi naye musajja muwagizi wa nkyukakyuka nnyo nnyini ddala. But is one of those artists abagenda okubeerayo ku show ya Vinka. So, bagambye nti bannange ekintu tekigenda kubeera political ng'abangi bwe babadde anticipatinga, wabula kigenda kubeera kivulu just kya kusanyuka, kivulu kya muziki. Kale, bwe tubanga tuvuddeyo wa Vinka, still olunaku lwalina kusomeza 2 August mwaka 2026, omwami Alex Mukulu, omu ku basajja ababadde basinga okubeera ab'amaanyi mu kisaawe ky'okuyimba, mu kisaawe ky'okuwandiika, mu kisaawe ky'okuzannya emizannyo film n'ebintu byonna ebigwa mu kkowe ya entertainment, yatuva ku maaso. Olunaku olwaleero atwaliddwa n'ateekebwa oba
n'aziikibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera era nga bannabitone bangi nnyo abakuŋŋaanya olunaku olwaleero okubeera nga bamusibula. Ndabyeko Pastor Kiganda olunaku olwaleero mu kukulemberamu enteekateeka yonna. Ndabyeko Abe Mukiibi, ndabyeko Charles James Senkubuge, mukaddeke kamu ne ndabako ku Uncle John Segawa naye abaddewo olunaku olwaleero. Ate era mukaddeke kamu omukulu Alex Mukulu aziikiddwa mu bitiibwa ebijjuvu. Ojja kujjukira nti ne gavumenti ya kuno yakkiriza aziikibwe mu kitiibwa eky'amaanyi, ate n'okujjukira okubeera abamu ku basajja ababadde empagi luwagga okushapinga the industry that we are all enjoying right now. Awo mulemirembe Alex Mukulu tugamba nti artist ebiseera ebisinga tafa asigala naffe olw'ensonga nti omuziki gwe emizannyo gye n'ebisigadde byonna byateekateeka biba byakusigalawo yagala gaana. Ako amulamuze kisa ate agumye n'ab'ennyumba ye baana essaawa eno nzibu gye tuli nate nzibu nnyo eri abafana. Emabegako twakulabanga nawe embeera health wise you're not okay, oliba otya kati? Ndi bulungi nnyo era kyekiri kyagaye mwebale era mbeebaza nti mubeerawo mu mbeera yonna mu shoto yonna mwe mutusponsoringa tufunye ebizibu ne mujja era you guys were there for me okulaba nga muwa abawagizi bange amawulire amatuufu era nsinga baagalako ekyo temutera kwokya so era tubatwenonyeza omuntu muli baakabi ekyo kibafuula ndowooza nnamba emu yennyini nze njira essaawa gw'ogiteekeyo so nina pressure obulwadde bwange bwa pressure naye ebiseera ebyo naye n'omukolo gwa mwalange ndowooza nga omanyiye essanyu odde eno you know I think I had malaria ate n'omuteekamu fatigue kati malaria naye nga nengenda nemukebera nga tebamulaba nembeera nnyo pain killers kati naakona ngendo otuuka nga ali mu plus kati natriggeringa pressure naye nga kati pressure ngi maintaininga bulungi. Essaawa yonna ku stage okomawo ndi ku maama nze nsandabula omuziki era n'olwokutaano tugenda kubeera ku Serena kuba tuli mu byakufa naye kati wulira tugenda wanna matovu era mbasaba bwe tuvaawo ekirungi tuziika Thursday. No, Yestasha Mayanja yabadde annyonnyola naddala ne ku by'embeera ey'obulamu bwe bwe twabadde wali mu kusula mukungubagira omukulu Alex Mukulu. Yestasha Mayanja agamba nti bangi abalowooza nti ebyokulwala kwe kaali kabadde oba kwali kunoonya mawulire, wabula agamba nti bino byonna si bituufu mu mbeera emu oba endala. Mukaddeke kamu bwe tuba nga tukyali ku side ya band music, Ronald Mayinja naye yalangiridde nti essaawa yonna agenda kuba nga aleeta ekivulu, agenda kukola show. Ronald Mayinja Shane agenda kuba nga ajaguza emyaka 3 ng'ali mu music industry ya Uganda. So anytime very soon mulindirire Ronald Mayinja live on stage. Mukaddeke kamu ne Spicy Diana alina kyeyalangiridde. Bangi bagamba this could be a show in the making. I have something amazing before the year ends. If you love some Spice Diana, this kind of vibe and more, stay tuned. I got something grateful for you. I love you so much. Enjoy the rest of the night. Thank you so much. Is Spicy Diana for you agamba nti alina kyafumba by the end of the year. So bangi bagamba nti yandibasho mukaddeke kamu Spicy womwetegerezaamuko alina akatu kabadde ayambadde ng'alinga asibyemuko maaso wano wanywere waleme kubanga walina kyewalaga nti munda omwo mwandibaamu ekiteekebwateekebwa era twandirabayo ka sukaali oba ka baby boy mu maaso awo. Bangi bakyabitambuliza mu byambu naye tubireke mu byambu nga bwe biri mu kutambula. Mukaddeke kamu Chameleon yafulumizza oluyimba, video y'oluyimba lwe olumanyiddwa nga Yeffe. Oluyimba luno Chameleon lwe yatadde afeaturinga Jeff Chiwa wamu ne TNS. Oluyimba olumanyiddwa nga Yeffe. Ekyenjawulo ku luyimba luno Chameleon lwe yatadde, mu video yataddemu taatawi. Bamayanja bonna in fact baweddeyo mu video eno. Wizo Manizo
Palaso Chameleon kati ne bateekamu ne mayanja omukulu ddala ntegeeza muzeeyi yennyini Kabazaala simalaba vidiyo eno mwagirabye ne taata eswaga lyalina mukwano gwange taata wa Chameleon eswaga lyonna ery'ekibuga yalijjeeyo n'aliyiwa mu vidiyo era nga alimu nga bossman simalaba vidiyo mwagirabye eya Chameleon ng'ali ne Jeff Chiwa oluyimba olumanyiddwa nga Yefe but muzeeyi wa Chameleon yasinze okubeera nga akola ekyenjawulo but still nga tukyali mu bamayanja mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso yavuddeyo n'agamba nti ye ne Nina Rose bwe yali yakadda mu ggwanga ekituufu wandibanga waaliwo k'embeera ya kyemutamanyi nze nga nakadda okuva mu America nze ne Nina Rose twalinga bwe tuti ntuwa ku nsonga taswaza mukazi mulungi musobola omubabuulira American Height kubanga naye nnyini ate si mufumba gyabeere yagambe eyo oba nsajja nswaza okwogera naye yali besiti wange bambi nseno kutwawula kutuzuuza kyaliwo nnyo ekitegeera amanyi mu campaign nabalabanga mwenna ankopi ne wotayongerako ate omene ne haka zakuwa zanjawulo amma ntegedde lwaki mula mukwano nnyo obwedda Palaso ayogera bino nga Chameleon ali eri mu background asaakaanya naye ndowooza Chameleon buli walaba biganda bye nga bifunyeyo omukyalo oba omuwala omupya abeera mu background Palaso uyo twala nsaaga kale awo nga tuvuddewo kugambye nti like nga video eno wandika mu comment ngenda kuba nga nkutumirako at the end of this show bwe tuba tumaliriza sheno kale mwana mulenzi Elijah Kitaka yavuddeyo n'agamba nti obumu ku buseera obukyasinze omumuzibuwalira kyekiseera bwe yali ku stage omuwagizi najja amunywegera olunywegero semanywegera si peeke ekinywegero kiri kyennyini ekiwedde emirimu. Elijah, what's the craziest thing that a fan has done for you while you were on stage, like in real time performing? I think a fan has ever kissed me on stage. No. I think it was at the Villa, Mr. Henry's show. Where did she kiss? On the cheek, on the lips? My lips. What? Straight up. What did you do? I didn't have anything to do. You just carried on? Yeah. Oh my goodness. Were you offended? I wouldn't say I would be offended because I don't know how she felt to do that, you know? Yeah. Sometimes we need to be stronger than what we have to. Did you like try to rub off the kiss? No, I didn't. I just continued singing. Did you like it? Mm-hmm. It was abrupt for real. Yes, it was abrupt, but did you like it? It shocked me for real, to be honest. You didn't have time to process. Yeah. Wow. But No, then you come from a record label where there's an artist called Winnie Nwaj. No Chimukolecho. So it looks like it's two different people in two different worlds. One is going. So that is Elijah Kitaka. By the way, Elijah Kitaka ng'agamba nti omuwagizi yamunywegera akatambika nkabateereka ebintu bya ddala. I have the video sebo. Ogumwaka gwali gwa 2024. 1 year back. Elijah yali ku stage sebo omuwagizi najja amuwa ekinywegero. Okirabye. Bannanga abaana abawala. Ne bigundi lyatyamu. Mr. Henry. Kale anga tuvuddewoko awo. Mami Zuwena Kirema mchala wa Biebe Cool ojja kujukira nti yayimbako banji abataali temunnazaalibwa temwakimanya. Zuwena abawagizi be we bamusabye abakolere concert yabagambye entayimu ndeke sijja muneesonyiwe nzi. Ora ngambe mbagalayo concert bagala ennyumba zange ze mundeke. Mbagala concert. Mundeke banange nina cough nyinza okukolola wange mugamba kiki kino. Ndeke temusesa.
ebyokuyimba ffe twali just tuli board nga tugezagezaako naye nga tetwabitwala serious. Ng'ojja tuwa concert osaaga sijja kulima. Your voice was perfect. Nze bwe sibisobola nekwechanga ku stage leero ne bavuma enkya ne bakuwaana. Nze ndi okay, I'm not really that emotional. Sifaayo nnyo abantu beboogera naye energy nali sigiina. Ate oyombe noono ate okola eki ate bustanti ne bufuuka bustanti. Mata was a nice song. Thank you. That is Mami Zuena for you, Muchala wa Biebe Cool. Yagambye entayi mundekete muteekana mu bintu byammwe bannange nedda. Kale awo nga tumuddewo ku internet waliwo omukulu eyeyita Young Mulo bamusibye emyaka egiwerera ddala 10 olw'emisango gye yakola. Batikayo ono bwe yabadde mu kkooti yabadde asaba omulamuzi amusalire ku musango oba ku kibonerezo. Kati akatambi ako ne katambula nnyo naye nga bangi bagamba nti Gayo n'afaanana Young Mulo. Kati Young Mulo avuddeyo okwewozaako n'okugamba bannayuganda bamu n'abamawulire ababadde batambuza ebintu nti bamusibye n'agamba nti oli yeefaananyiza bwefaananyiza linnya lyange. Mulekerawo okunsiga etomi. Let us watch this simple clip that was making rounds all over social media. Kwa nesubiri amaanyi n'okufa ku pulezidenti w'eggwanga lino. Nesubiri amaanyi nnyo eby'okufa ku pulezidenti w'eggwanga lino. That I will be the president of this nation. Exactly. So including the great years and I said they want your servant to coach what is the stance now. Yes, you go on not sleep. So that you want to repeat it. Ayo Gayi ne yasibiddwa. Gayo ne ade yeyita Young Mulo. Naye ng'atejjukira tulina omuyimbi amanyiddwa nga Young Mulo. Of course kyemmanyi ffenna tumumanyi. Young Mulo yavuddeyo n'agamba nti bannange nedda temukikola ekintu ekifaananako bwe kityo. Kale away from that, Bad Black akyagenda maaso n'okutavujjana n'akabina wamu ne hips empya bye yakafuna. Bibyero mbanira bugagga yiyo. Tali kutuula ndi mu mmotoka embeera bweti weeyimiridde bano. Wotuulira akabina ki? Akabina tosigaza. Bibyero bugagga. Bibyero 6 weeks. Mwenna abasuubira okola bibyero embeera motoka ya kuwogola ne piro zizino nansi wange wuuyo. So Bad Black atambulira ku bunkenke wabula Bad Black era tawena waliwo ebikolwa bye bamugamba agire nga alindako paka ng'awonye naye Bad Black agamba mbu toyina kyomugambayo ye tasobola kusubwa. Kati watandise okwegatta? Natandika dda naye sisobola kugumiikiriza ddiya nnyo. Mu wiiki ey'okusatu nali nkiggala dog style. Kati aba talikoonako? Mpola mpola. Sajja balina obusolo. Style gyeziri. Yali tasobola kugumiikiriza naye nga lwaki Bad Black togumiikirizaako eddakiika 2-3 nosooka owona obulumi bwa kabina. Kale wakati nga Bad Black akyajjanjaba akabina, I don't know if you've noticed, mukyala amanyiddwa nga Winnie Nwaji yapostinze ebifaananyi ng'ali ne muwala we Destiny. Naye bangi bagambye nti ebyaddala time runs so fast
obudde budduka. Destiny wali emabega abadde muto ddala naye ogenda maaso n'okulaba nti kati speed jadduka kati ate maama yadda buto muwala we ali mu kudduka kubeera nti amusanga. But they look amazing and very, very beautiful if you can see there. Kale mukadde ke kamu waliwo ebifaananyi ebyo byebisibye bitambula ebya Pastor Bujingo nti we yabadde akyaliddeko mukyala we eyakamuzaalira sukaali mu butongole oba officially. Mayende quick reporter akoola bannayuganda mwenna okujja ku show ye eriyo ng'ennaku z'omwezi 27 September 2026. Show ya Mayende quick reporter etumidwa Mayende quick reporter celebrating 25 years in media and performing arts. Omukulu oyo abadde musajja wanjawulo nnyo nnyini ddala akutte ku bantu bangi nnyo mu media industry eno nga nange kennyini kamwakoogera ndi omu ku bo. Omukulu ono agenda kubanga ajaguza emyaka 25 bweddu ng'ali mu kuweereza ku TV, mu kuweereza ku radio, omujjukira ku Dembe FM ne TVs ez'enjawulo. Ate era mukadde ke kamu omukulu ono ekikwatagana ne movie industry nayo agibaddemu, abadde mu kisaawe ky'ebyokusanyusa ebbanga ddene. So ayagala abawagizi be mu kukuŋŋaane naye ng'ennaku z'omwezi 27 September ku Theatre La Bonita. In fact alina omuzannyo gwaleese ogujja okubeera omunyuvu ennyo era nga gujja kutandika ssaawa 8 zennyini ate ne ssaawa 1 ku lunaku olwaliwo endaga 2. Bagamba nti emitwalo 3, emitwalo 5, emitwalo 10 n'emmeeza ejja kubeera ku bukadde 2. Theatre La Bonita we tugenda okubeera ebyokwambala tujja kwambala mu ngeri ey'ekifirika giyite African wear. Comedy agenda kubeera mungi nnyo, music agenda kubeera mungi, okuzina, okubiibya, okujajanja, okudigida, okusanyuka byonna mu show ya Mayende quick reporter celebrating 25 years in media and performing at Haruna Mubiru ku live band mumanyi tomusubwa stabwa natolo omuzannyo tudigide tiyulo nga bwe tusanyuka n'okujajaja byonna olunaku olwo. Kabyesomboga muzeyi wa Kazibwe Kapo, Anet Nanduja, Sam and Sophie Gombya, Bruno K. Bonna bagenda kubeerawo ne ba comedians bangi nnyo. Mayende quick reporter celebrating 25 years in media and performing arts. Tomusubwa fenna tubeereyo. Embeera yatabuse mu Kampala nti abantu batandise n'okubeera nga balirwedde okuwaayo babba baabwe eri abaagalwa abapya olw'ensonga nti ebyenfuna byafuuse ebyenfuna. Look at this. Ani abo ne basewo balamusizzaako bannange njagala omukyala yenna ng'ali siriyasi era abagabana ne taata waabwe naye batugobye wetukolera tetukyalina tusobola safula skulu fiizi kati abaana ne taata waabwe ndagaba omukyala ali siriyasi ajja atwala abaana ne taata waabwe abaana bakuzeemu naye kati abaana asobola okugulira abaana bange emmere n'abaweerayo ne fiizi ne taata waabwe mubaweerako neyansisa. Otegedde bulungi kati Uganda awo twatuuse embeera bwetabuka ssebo maama asobola okukeera n'abateeka ku auction ng'alina esente 1000 yabatwala. Kale away from that kat malirize abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo agwe mukutu kwe tubeera mukwano gwange. Kale nga maliriza akamba tumireko ko wano katono kansoke mpite mu bubaka bwe mugeze maaso okubeera nga muteekako ku mukutu batumireko. Yes, njagala kubatumirako speed tudduke wano tuveewo era tuluyite olunaku si bwe kiri gamba nti bwe kiri. Kale okay. Kale njagala kubatumirako okay. Batu mwebale nnyo okubeera nti mutambula naffe n'okuba nti mulayikinga video zonna ezaagaliwo n'obuteerabira ku commentinga. Kale Alan Kasenene kutumiddeko nnyo nnyini ddala. Kuluthum agamba mbu oba erinnya lye zibu nnyo
erinnya wawandika Am Kulthum nkutumiddeko nnyo. Kule M David, thank you so much for watching. Agaliwo Davidson, thank you so much for watching. Agaliwo Pase Nava Urumva Kulthum kutumiddeko. Babide Stella, thank you so much for the love. Thank you so much for noting that I've not been around, and thank you so much for welcoming me back. Thank you a lot. Webali nnyo, webalire ddala. Generous Favor, simanyi gwe engeri yakutumirako wabula oli wa muwendo nnyo. Mbeere bulungi, Mukama abankomere, mugira mbaayo, mweraba.